Wetwogereranga munange wa full figure si birungi abantu ab'enjawulo batutte emisango mu kkooti. Ene Newspark channel webale kuba nti nate ogyekumiddeko mangi genkuletedde kambeerenga nga kuwa tutandikidde wa full figure si birungi munange oluvannyuma lwa UCC okuvaayo ne basooka ne bayimiriza programu yaabwe ku Salt TV. Kaakati abantu ab'enjawulo munange nga bakulembeddwamu Abitex ndabyeko Justin Nammere n'abalala batutte okwemulugunya kwabwe mu kkooti nga bali mu kuwawaabira full figure. Mbono munange asusizza okuvuma abantu era abantu ab'enjawulo bazze nga avuma bavuddeyo okuba nti no munange bateekayo emisango gyabwe oba okwemulugunya kwabwe. Katubeere nga tubikuwa. Ntambudde nazo tulaba nga tumweyimirira mu mbeera yonna era tuli wano ku CPS tumulinzeeko tuleke tuyingire naye ate tulabe ekiddako. Essaawa epeso liggyeyo essaawa y'abantu abawemula abawumuzi abavuma eggwanga lirina okubeeramu abantu ab'empisa. Eggwanga tukkiriza mu buwangwa bwaffe. Tetusobola kubeera awo ng'omuntu awemula ono n'awemula oli n'asigala ng'ataalira. Ate mu kifo ky'okukwata abatuufu abaakubye ate n'okwata abavumirira ewe twogerera kusasira ali munda n'abalala bazze okuwawaabira full figure nabo yabazzaako kusasira ze ne referensi ye nga yawawaabira dda kubanga polisi si TikTok nti ekolera ku TikTok. Temugamba bakuwe official summons ngendeyo n'akomawo wano. It's on record. He came back here yesterday. Era ne bamugamba nti tetunnatuuka kumwetaaga kati ate awo nendabawo Katemba atali musasuli. Kwanza ndi munnabyabufuzi era mukimanyi ndi flag bearer ate ndi mubaka alindirira okulayira ku round enjirina. Kati nendaba wakakodi oba oli awo akokwagala okumutawaanya mu biseera ebyokwewandiisa oba ebyakalulu kali kennyini akokulonda. Nenga nti akaneetwale mbabuuze kiki ndaba full figure abeera aleekaanira abantu nti munjagala kiki munjagala nakozi tindeso okubuuza sinafufunanga ku official summon. So mu bufunze tebakusamoninganga ko wabulozze kulaba kubanga mbadde ndaba full figure abeera aleekaana nga bw'omumanyiye buli kigambo kisobola oyita mu kamwake. Mbadde ndaba aleekaana bakunoonya bakola ganda abantu bange bambuza ate bakunoonya tukulaba ku mikolo tukulaba n'abaana bo tukulaba oli mu bulamu bwo obwa bulijjo gy'ogenda obuuze kiki. So kwe kusooka n'entuma lawyer because I'm represented by counsel. Omwami najja yazze nebamuganda tebandeeta nemuganda ndayo okuba ku official summons. So ali wadde amagezi omuntu gwe bayita full figure oba eyeyita full figure whatever n'ali muwadde amagezi nti nga tannaluubirira nnyo kusiba abantu nga bwe tumuwulira yeewaana yasibye nobati nasibye gundi agenda yeewa n'omukyalo oli omunaku yali amubanja akatogo esente z'akatogo eri emakindi yemukwata n'amuggalira ne bagamba omukyala nti bwe yabadde abanja full figure yamubbyeko emitwalo 6 nti omukyala omunaku bwe yazze okubanja emitwalo gye 7 wakati awo mu kubanja ate yabbye emitwalo 6 era baagimusasuza. Omukyala baagimusasuzze kati baagimubazisizza emitwalo 6 n'agiwa full figure. Naye nze ndaba full figure mu ggwanga munate ye muntu ali mu nkomera. Subscribinga, likinga, leka obubaka bwawo mu comment section bwe tweyongerayo munange mu mawulire amalala. Wuuno MC Katsa avuddeyo n'alyoka ayogera ku nsonga y'omwami oli Abe mutegeera ddala bulungi agambibwa okuba nti no munange abadde asomba bannayuganda n'abatwala mu Dubai okuba nti nate beetunda. Munange MC Katsa avuddeyo n'alyoka agamba nti Abe yamutuukirirako era nga amusaba abawala. Katukuwa akatambi kati oyo omusajja yennyini nze yankubirako oyabadde ku BBC nadde njakwogera kubanga njagala kwogera bingi naye simanyi kwe interviewing era nadde ngenda kunoonya Musa yankubira nga yagala abaana 2 ne mugamba bagenda kukola kimbwa nze era nga bwe yakyogedde ku BBC abatwala mu parties. So kati okuyiribaawo ngenze ku kwekisaabu ngenzekaawo H2A bayimirira okwako kati namulabye ne Roy ali ntuka Roy yali wano n'angamba Dubai entamye nkozi obwa security buganye nkozi obwa driver bintamye ebimanyi ebyange nengattawaawo mungere kati simanyi oba yakomawo naye omungere kyemmanyi
yafuluma dda. So I think interview yagikola Roy Nsonyiwa naye ate Kaswa ayogedde mazima asazeewo obutaasansi. So basically nenzirayo ku question ya Shira naddamu nenkola post naye ngamba Shira Nsonyiwa statement genakola singa sidawo nampeereza message mpanvu nga nvuma naye nga gwe tukitegeera mba ndi mu bbaala bitegeeza happy tekutenga ku munaana bansalako nga mukaaga abawala ana ichenyo ofanya ensi boso tulabirira ebyaddala boso tubeesaawo kwe oyekera omukazi omanyi byatukolera genda okubuuka abaana abo sibo bateeka mukuba ku mbiiri ngoye obuba ezo bote ezisooka ezo ekitegende Dubai yona biramu nga babajja wano baziringa companies nezitwala abaana okola ki okukola oli apangisa enju ebisenge nga bina nateeka mu buteeka bw'otuukayo passport bagikujjako paka sente ze wezikomo. So you have to work by then waliwo balukumi 5 bwe zigwayo wayagala kusigala ng'osisigala oba toyagala nga weeyiyo ddayo naye mu kweyiya weeyiya bibyo before these real companies zajja before bwe gwali omulimu Calvin Kayanja ensonga za Full Figure ne Justin Namere tannazivaako awuuna ayina kyagamba. Kamera zange enkesinga mu nnamawulire zindeetedde engeri gye baakwatamu Nobert. Bannayuganda musudiya olwaleero Nobert atemeza mabega wa mitayimbwa temulinnyangayo ne sitole mwagivaako dda. Baŋŋambye nti ne Nafood we yali akubira akadingidi talinnyanga ku CPS. Bannayuganda muwaga omusajja mwamuwaga wano nga naye bwavimba nga Nakangubi bw'atalina kyasobola mukola. Naye eno bw'ebanga y'engeri gye baakwatamu Nobert bw'ofuna akadde ng'oli muvumi ng'okyereega mu bantu Full Figure mwesonyiwe. Eyo SFC ejje erikuuma Museveni aliwa order aliogu President Museveni lyeri akwata Nobert. Ebya Nobert si birungi. Essaawa eno ffenna twandibadde ku mavi nti maama Full Figure sonyiwa kuba ekituufu Nobert yakola ensobi ne yeewaako obujulizi nti omupango yagulimu ogwakuba Full Figure. Just teyamanya ki kyeyeweerako bujulizi na muntu kigwazannyirako. Era ndi wano okwetondera maama Full Figure sonyiwa Nobert bw'okuba tomegga. SFC ye yasituka nga poliisi eremereddwa ne bakwata Nobert. So bannayuganda mbasaba okutwalira amateeka gye gatwalibwa si mu ngalo. Omuntu bw'aba akunyiiziza genda ku police station. Abantu abamu bwe mubalaba si bwe bali. Abantu balina abanene era bamalayo. Gwe weebuuze SF sokwata Nobert nga president yagiwa command yekka Full Figure yajjawa orders. Kati mulimu abantu abamalayo wano nga beetaaga kwegendereza. Bantu mwe mutankuule entalo ze musobola. Yes, bwe tweyongerayo ate mu mawulire amalala katukutwaleko ewa Alien Skin abamukozeeko interview mukwano era bino bye yayogedde ku nsonga ze ne Dr. Jose Chameleone. Kali ku ndongo kujjonkera muntu oba asina kujjonkera togenda kujjonkera Justin njagadde kubuuza kale mubuuze mujjonkera njagala kubuuza gwe ne Chameleone mufaaki tumaliriza fena tufa masasi yagamba afaaki gwe ne Chameleone buzibu ki bwe mulina okubanga ssaawa eno abaana bo batandise obbanoonya anoonya muntu ebyo bijjeemu ezo story teri anoonya muntu ati twabalabye fe ku kitimba muntu alina address ati kye nagamba waliwo olutalo lumunga luggwera mu comment kati gwe emisango gy'empangudde mu comment section omwo kati gwe omuntu kati yo fango lina kale ina ne walabika nti eri wano noonya kampu y'omulala nti yo weekibi ne fulaga tena na fulaga gy'omuntu tena na simbo na gy'omanyi nti bwensango nomanya nti banaffe we bali wano kati be bali kye nagambye nti waliwo abagoba obulimba. Kati nze abaleeta yo story tukolera bino bya mundongo
tutangaze tiliagenda lwana na muntu tiliagenda lwana nachi ate waliwo nze sitamanya okubulimba bufuke stanti mbufuke business bakana ate tugende mu bato ayiniga nebinakola bitasi batolinga naja nakadongo kanunga kamirembe nze buli kaseera mbeera nsimayiringa anti ze kola yakyo tasobola kukola nze sokwesala amagezi gange nenkulaga nti no nyambadde stocks ya P4 nenkimanyi nti nate njambalira mu Ford nze obuteegulumiza tekinfula mu ddongo naye nsobola okwegulumiza mayiniga negamba mmaalo agenti Ford no agivuga ddi ngoyimbidde emyaka emeka nze namuza ntebe ya president mayiniga ng'ate buli mwakimanyi ndi wa senior tu ne wala bagamba nze kimenke nkakuwa katulabye abantu betulimu scrap brain omuntu ajja nakana nawe ng'akimanyi totegeera naye nga yategeera nga kakasa nti totegeera nomuganda munnaye sitegeera totegeera namanava nagamba nate otegeera weesiriwaza omusajja yagamba nti omaze ebbanga ddene n'empisa embi kati azze kutaasa ggwanga katusabe ne bakuba ne mu ngalo awo kyesaaganya okwesiba ku sitoola eyo okulowooza nti mbawaamu ate nabatadde notwagala oclearing up because clearing ako kakyambaawo n'ebyamagezi sibyogerako kituufu bwe kiri naye kati omuntu eyasazeewo kati nze fe aboonona tuba balala nabati clearing babaki tumuwa amagezi kyayagala okukutereeza okuzzaamu empisa kati gekola booti yakutta obwa disciplinary ove ku ebyo just suppose banze bakwadde kasente gwe abazajja bagato kability kabasajja jageza ngamba kimenye ko lito mwogera ko ngamba mbesoga ko njogere kwani nabe nagano obutasala layini lwaki bwe tuba tokwekitibwa ky'abakochi gojja n'okane oba kapiteeni olina kuba mutendesi ane kirala Dr. Mutuufu no business endongo stedi kalolo kato era bawoza nti banetayira nze siri mwana mwana zobera mwanyoko kana ibe your brother there nega kitwale mwana ngandi blaza omwana ngabuli kasere miunyo bagamba ha lero kati ze baganda bange bafuka bana mateeka nabafango ni benyini obuli ka stage ka border nolinga akubuza kimwe mubera kaloke kamutojja yeno ne akubulize nga mubere nga kayunga bajinjo ba ero mukama wali kuchi nenga noli akubuza na kimwe tojja yeno kati fetu utambudde mulambo okwewozaako mpaka kati ate nga kyalwedo okola ki okwewozaako atenze waliwo abaana abagamba sisobyaye nga ne bonkwata ne baserefi boti ati nze negaana mayiniga sono ugamba nti unosinze nga tuzzeeko munnange wa Ssenga Acid era avuddeyo ku nsonga munnange eza Abe oli agambibwa okuba nti n'omunnange abadde asomboola bannayuganda n'abeera ng'abatwala e Dubai okwetunda nga temunanenya bagenze Dubai okutunda akasolo lwaki temutandikira ku bapimpu ab'omu Kampala ejjo Shira Gashumba yataddeyo postika njibalage njibalage Gashumba apimpinza abaana mu Kampala njibalage oh Madamu Pimp DJ labayo. If you are buying a table for one-man bottle and you want new sexy girls to fly in for your party, just book and let me know. We are international, baby. We are flying in girls for all over the world for our biggest spenders. Olaba. Kakati. Banange. Mulekerawo okuyingirira bizinesi z'abantu abawala baagala okubagula abawala baagala otunde mana ositegeera watali mirimu bakole kya watali shifti ne bwoba ggwe kakati those girls know exactly what they are doing baagala tunda amatako mukangulire olaba hamu abawala batunda emmana abaana abalenzi tewakyaliwo muwala batwala Dubai, Malaysia, China, Thailand w'okutunda akabozi nga badde takimanyi bwete tambudde obadde mulabi mulungi webale kwekumira ku Newspark channel kankusaba obeere ng'osubscribinga olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section beera bulungi weeraba